الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أتقن كل شيء بحكمته ما فطر بنا وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Banyamuktenza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusali ebingani milibeko ekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azzaako okubaaniriza baganda baffe abatuwuliriza n'abo abatulaba mu musomo gwaffe gutambula nagwo mu kitabo ekimanyiddwa nga Riyadus Salihin nga nze omutesitesi n'omusomesa w'ekitabo Sheikh Isa Kakembo nga insha Allah program affe n'otwongera okubajjukiza nti ebeerawo olunaku olwokubiri nga etambulira eddala essaawa 2 essaawa esooka tujitambulira mu kitabo essaawa eyokubiri biba bibuuzo ebivudde eri mwe baganda baffe abatuwuliriza n'abatulaba insha Allah sijja kubalwisa okujjako okubeera nti nja kusaba mukadde waffe atuwe ku salaamu oluvannyuma atutandikire bwe twakuma luli mu mulyango ogusooka insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaalira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wiiki ewedde twatandika okunnyonnyola ku mulyango era twannyonnyola omulyango ogusookera ddala mu kitaabu Riyadus Salihin nga tugamba gwali gunnyonnyola babul ikhlas omulyango ogwogera kukola omulimu ng'ogukola ku lwa Allah wa ihdaari anniya n'okusembeza enniya fi jamii'i al a'maali mu mirimu gyonna wal aqwaali n'ebigambo al baariza ebyeyolese wal khafiyya n'ebyo ebyekwese. Twannyonnyola ebikwatagana ku kigambo ikhlas era ne tugamba nti omuntu okukola omulimu ng'agukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'okubeera nti nno twamala okumanya amakulu g'omulyango nga twagamba nti okukola omulimu ng'okukola ku lwa Allah obanga Imaamu Nawawi rahimahullah we yatandika baabu al-ikhlas omulyango ogutulaga okukola omulimu ng'okukola ku lwa Allah wa ihdaari anniya n'okusembeza enniya fi jamii'i al-a'maali mu mirimu gyonna wal aqwaali n'ebigambo al baariza ebyeyolese wal khafiyya n'ebyekwese. Kati kiba kitegeeza nti nno bwe tumala okumanya omulyango Imaamu Nawawi rahimahullah mu nkola ye oba mu manhaji ye mu kitabo kye bwe yavanga ku mulyango yaleetanga aya ezinnyonnyola ku nsonga eyo gy'ayogeddeko oba ku mulamu ogwo gw'aba ayogeddeko oluvannyuma n'alyoka atandika okuleeta wansi w'omulamu ogwo ayat oluvannyuma n'aleeta ahadith. Kati bwe tutunuulira Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala yatandika ne aya eri mu suratu al-Bayyina ey'okutaano n'agamba nti wama umiru illa liya'budu Allah tebaalagirwa bimaana aba ahlu tawraati tebaalagirwa illa liya'budu Allah okujjako okubeera nga basinza Allah mukhlisiina lahu ddiina nga bamwawulidde emirimu gyabwe emirimu gye bakola nga tebalina gikola okujjako nga balina gikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa ekigambo hunafa mailina an shirik nga bakubye shiriki amabega nga bolekedde tawhid bimaana mu nsinza yaabwe wama umiru illa liya'budu Allah mukhlis era
babeere nga bayimirizaawo esswala wa yu'tu az-zakata era babeere nga bawa ne zaka wa dhalika nonno ekyokubeera nti bakola ebintu ebyo diinu al-qayyima yeddiini enneesimbu. Kati bw'otunuulira aya eno mulimu omulamwa gwe twagala nti ikhlas al-amal liwajhi llah, kukola omulimu ng'ogukola nga togukola ku lwa mulala. Okuki yaleeta aya eno mu mulyango guno mukhlisina lahu ddiin, kati eyogera ku kigambo al-ikhlas. Sheikh akabuuzo kano oyogedde nti wama umiru noga nti tebalagirwa ba ahlul kitab ba ahlut tawrat ba ahlut tawrat omwanyisa okubuuza be baanya ba ahlut tawrat bebo abagoberezi ba Musa oba abaali abagoberezi ba Musa. Kati naffe kiba kiragiro gye tuli nti nno omulimu gwonna tulina gukola ku lwani kwa Allah tabaraka wa taala. Era tujja kulaba abamanyi bwe baba bawogera ku ihdar an-niyya, okuyingiza oba okusembeza enniya, olina kukola otya. Tulina kye tujja okutuukako tulabe. Bw'otunuulira aya ey'okubiri gye yaleeta eri mu suratul hajj, era aya eya 37 yagamba nti lan yanaala allaha luhumuha, ennyama gye musala ku adahi tetuuka eri Allah, wala dima'uha, wadde omusaayi gw'ebisolo tegukola ki, naye ki ekituuka, walakin yanaaluhu taqwa minkum, ekimutuukako kwe kutya okuva mu mmwe. Kati eno aya ogiraba nti ekigendererwa ky'okusala kubeera nga tusala ku lwa Allah tabaraka wa taala, era kyatunoonyaamu kubeera nga tukola oba tusala nga tusala ku lulwe. Era kyova olaba mu hadisi ezimu ezajja ezagamba nti fatibu biha nafsa, bwe muba musaze ng'obadde osaze ekisolo longoosa enniya, kubanga gw'osalira ye Allah tabaraka wa taala. Tosala takhallusan kujjako ate naye tayagala nnyama wadde omusaayi, wabula ekikolwa ekyo kimalire ng'okikola ku lulwe. Era kijja kweyolekera mu mbeera eno nti bw'onoolongoosa enniya n'osala ku lwa Allah, ojja kumanya ekitiibwa ky'oyo gw'osalira, era ojja kutwala obuvunaanyizibwa okwate ssente oweeyo ku lw'ensonga nti Allah gw'okola ki, gw'osalira ku lulwe eyo yakulagira. Kati eyo aya nebeera nga nayo etukubiriza okubeera nti ikhlas, okola ku lwa Allah tabaraka wa taala. Aya endala era etulaga obukulu bw'okubeera nti nno tukola emirimu ku lwa Allah tabaraka wa taala, ku lw'ensonga nti ekisookera ddala Allah tabaraka wa taala amanyi ekiri mu mitima gyaffe, tosobola mu kimukweka wadde okukirimbiramu. Era gwe bw'obanga okola ng'olowooza nti ojja kukola ku lw'ekirala, ogambe nti okola ku lwa Allah oba weeryazaamaanyizza. Sheikh oyinza okundaba nga nyingidde mu masjid noga omusajja oyo asala ku lwa Allah, naye nga nze njala kwejjako ngamba seeka njala nteeke mu bantu abasaala, kuba oyinza okungamba oyo tasaala. Kati anti awo Allah ye, era kyolaba nti ku lunaku lw'enkomerero, ku luno wano ku duniya tulamula biri kungulu, naye ku lunaku lw'enkomerero ensonga egenda kubeera ate ku biri munda. Era kyova olaba nti Allah kyagamba mu aya eno n'agamba nti kul in tukhfu ma fi sudurikum, gamba gwe Nabbi Muhammad tegeeza abantu b'ekibiina kyo in tukhfu ma fi sudurikum, bwe mukweka ebyo ebiri mu mitima gyammwe, bimaana ne mutabyolesa au tubduhu, oba mubyolesezza,
ya'lamuhu Allah abimanyi mu mbeera zombi tukwese oba twolesezza ya'lamuhu Allah kati kiba kitegeeza nti gwe lwana na mutima gwo mu kukolesa ne mu kukweka okola weyawuliza ku lwa Allah. Era kino nkubiriza omwoyo gwange n'abawuliriza kyetaagako edduwa ekyokukola ku lwa Allah ng'asabira eki kyokka nti ayi Allah asaba ompe ikhlas fi lqawli wal amal kubanga ekyo kyekitta emirimu gyaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya yakiraga nti kinene nnyo yatuuka otugamba nti akhwafu ma akhafa alaikum kyensinga okubatiirira ashirika al asghara eshirika omutono. Shirika omutono n'abagamba nti wahuwa riya yeki kweraga kabandabe okiraba. Kati shiriki ono lwaki nabbi olowooza yalekawo shiriki omunene ng'akujja ne mu Busiraamu ate n'agamba nti kyasinga kugamba okutya gye tuli ye shiriki omutono ku lw'ensonga nti shiriki ono omutono ayina hazzu omugabo mu mitima gyaffe. Omuntu yenna Allah yamukola nga ayagala okumutenda bw'aba ayina kyakoze bamutende buli muntu. Kati wano wewajjira obuzibu pasente gy'okwagala okutendebwa ogikutte otya neya Allah. Era kyova olaba nti nabbi lwaki yalekayo ekiri ku lw'ensonga nti eno shirikul asghar etuuka n'okusisinkana mu ibaada. Sheikh kyotegeeza teriyo muntu agamba nti nze siragala kutendebwa saala kumpanga taliyo bwakyogera batulimbye obutonde bwo bukigaana waki ekigaana naye kakati olina kulwanyisa otya. Era kyova olaba nti Sufyani Athawri okutuuka okugamba nti okubeera nti talina kintu kyeyafunamu ashaddu mualajatan kintu kyeyasinga kufunamu buzibu agamba nti minniyati okusinga enniya yange. Talina kyeyafunamu buzibu okukitereeza oba okijjanjaba nga kutereeza nniya ye liannaha tataqallabu alayya ku lw'ensonga nti nniya ekolaki ezanyira nga tepo teteredde. Oyingira mu swala bwoti n'ogamba nti Allahu akbar ku raaka esooka n'ogisaala bulungi bw'otandika okusaala bwoti n'owulira Khamisi ng'ayingidde n'ogamba nti kanongoose eddoboozi kampanvuye amanye nti nno bwenyingira mu swala nsoma n'empanvuya. Kati awe wali obuzibu wayingidde wamu kati oyagala kulagako naayingidde kati waliwo enniya okubeera nga ekusanze na mu ibaada nga bwe tunaakiraba. Riya eyinza okuba nga yemanshaul amali nga yentandiko y'omulimu okuva gutandise gonna okuzimba nga gwatandikidde mu kabandabe n'osituka n'osaala eraaka bbiri ng'olabye olina gw'olabyewo olabe nti nno omusajja ono musaaze wa sunna. Kiganza okujja wali Qur'an n'embikula nene wanene musajja amanyi entandikwa yago gonna. Kati obuzibu bwonna nti Allah ogw'omulimu tagulinaako bwetaavu. Ana aghna shuraka ani shirik siina bwetaavu kubeera nga ngattibwako kintu kyonna. Man amila amala ashraka fihi maya ghairi omuntu yenna akola omulimu nangattako ekirala ekitali nze taraktu wa shirika mulese n'ekikyangase oyita bwoti wasibi olw'emmande noyita wali ku muzikiti bawe bafumbira emmere ng'olina gw'otambula naye n'omugamba neewunya abantu tebatya jahannama olinza otya okulya olw'emmande kubanga oyinza okulowooza nti kwokusiiba temuli muliya.
nako ayagala kutegeeza nti yakoze eki. Abasajja baba bali mu bifi babisika n'obagamba nti obeewuunya abasajja tebatya ki? Tebatya Allah, tebatya jahannam. Kuguno omulembe gwe tuliko guno mulembe gwe tuliko abantu ne balya ku mande notaka nobaga abalyanga bisolo kwegamba okiraba nti nno kino ekintu kyetaaga ko okuyambibwa okuva eri Allah. oyogedde agamba sheekh n'ozujukiza omusiraamu twali tufulumayo ewandege ya ku masjid oyina amugaa nti guli ng'onyirira nnyo namugaa nti tuba tusabamu nga mwe mufuluuta namugaa sikutegedde namugaa nkutegeeza ffe tusaala ekiro. Al-mu'an huwa man a'anahu Allah, ayambiddwa ku ikhlas yoyo Allah gw'ayambi. Allahu akbar. Bantu bangi nnyo tujja kutuuka ku lunaku lw'enkomerero nga waliyo birala ate naffe tubadde twetegesoza tusuubira. Allahu akbar. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam ogamba nti akhwafu ma akhafa alaykum ashirka al-asghar, yeshiriki entono kyensinga okubatiririra kino. Sheikh Hamis kyenkugamba ffenna abatulaba tuli beetaavu okusaba Allah emirimu gyaffe okubeera nga tusaba Allah atufuulire emirimu nga tetugikola ku lwa kintu kirala wabula tugikola ku lulwe. Omuntu akwata ate ekikwewunyisa shiriki eno entono oba riya oba adamul ikhlas lillah, obutakola ku lwa Allah, okola kinene nnyo n'okusinga omuntu akoze ikhlasa liwajhillah. Okola kinene omuntu agenda okuwaayo ebiseera ebisinga lillah bwakwata bitaano agenda okukola ku lwa kabanda be ebiseera ebisinga atandikira mu mpapula n'avaayo n'akapapula abantu ne bakuba takbiira nga ekigendererwa kiki. Kigambo kyoyogedde era olina wokonzukiza yawa omusiraamu ssente namugaa zizogeza obugambe za Haji Gundi ono nayaga ozifunye nagaa ndizikwadde nzifunyiza kakati nga nawe alebereewalbwetaano kiki ogambye akola ku lwa Allah akola ebiseera ebisinga tutera kukola kitono naye akola ku lw'abakabanda be akakkane akoze kinene. Bwe ogenda awaali abantu abaafiiriddwa bwe baba tebawandiika nga tebawandiika mabugo muzijaawo neŋŋamba akutte ne muwa ebiri nomuwe 15,000 bwe bawandiika ne boogera ne kazindalo ajamisa atuuse kati awo ekintu ate kikyukamu eyawadde wali 5 nyongerako wano bwongezesibwa 5 kati yembeera bwetyo bwefaanana nti adamu l-ikhlas fi l-qawl wal-amal ebiseera ebisinga tutera okuteekamu amaanyi mangi. Kyova olaba nti eri yonna nabbi yavaayo mu shiriki l-akbar najja mu shiriki l-asghar n'agamba nti akhwafu ma akhaf alaykum ashirika al-asghar. Tuyina shiriku entono eyina hadhu eyina omugabo mu mitima gyaffe. Omuntu bw'aba talwadde, bw'aba tayavuwadde, bw'aba tabuliddwa tafunye buzibu, tewaliwo kimutwala mu ssabo, tewaliwo kitwala muntu mu ssabo nga tafunye bizibu ebyo. Kitegeeza nti tajja kukola shirikul akbar. Naye kakati gw'oba na mu ibaada yennyini gye kusanga kati mu mirimu egyakulagirwa swala zaka kuyisa bulungi bakadde kati ekusanga eno gye twalirowooza nti oli safe. Kati obuzibu bwonna buliwa tukola. Inna Allaha la yukhada'u, Allah takwenya kwenyezebwa. Kiki kyoli mutima tuddeyo twekyekinge. Ogambye Allah sobola mu njoge yaffe tugaswa muguwa kivaani tosobola kugamba nti okoze ku lwa Allah nga tokoze ku lulwe. Sheikh ni wenja atula mu abaliwo ne mukakasanga nti wallahi kino nkibagamba lwa Allah.
yamanyi kikyoli. Inna Allah ala kulli shay'in shahid, ku buli kimu mujulizi. Kyoyogera kiki ekiri mu mutima gwo. Nabwe ekityo ekigambo kino kyetaagako edduwa, buli omu yeesabire. Kati bw'otandika okukola ebintu byonna by'okoze, manya nti nno Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga oyina okunoonya ngeri ki gy'ogezezzaako okubeera nga oyanguye kugamba enniya yo ogirwanyisa. Kyova olaba nti hadithi gye tunuulidde oba hadithi esookera ddala mu kitaabu Riyadu Salihin bihadithi an amiri lmuminina abi hafsin umara bni lkhatabi radiyallahu anhu. Hadithi ya amiri lmuminin abu hafs umara bni lkhatabi radiyallahu anhu ategeeza n'agamba nti innama al a'malu binniyat, mazima buli mulimu gwonna gukolebwa nakumalirira. Buli mulimu gwonna gukolebwa nakumalirira. Wa innama likulli mri'i ma nawa, na buli muntu asasulwa okusinziira ku ekyo kyamaliridde. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, omuntu asenguse ku lwa Allah n'omubaka we, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, empeera zafuna afuna empeera zakola ki za kusenguka ku lwa Allah n'omubaka. Waman kanat hijratuhu liduniya, n'omuntu asenguka olw'edduniya yusibuha agifuna, aw imra'atin yankihuha, oba mukyala akola ki omukyala yansengusisa amuwasa, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, okusenguka kwo kubeera kwekyo kyasengukiddeko. Muttafaqun alayhi, hadithu yayogerwa Bukhari ne Muslim. Eno hadithi zezimu ku ahadithi zebayita al-gharib, kugamba hadithi nga eyajogera okujijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yali omu, nga yayita musanadi nga ejja etambulira ku muntu omu. Kati ku nabbi tewaliwo yajirawa ku nabbi. Amakulu mu baswahaba teriyo swahaba yajijja ku nabbi okujjako ono Umar ibn al-Khattab. Ate tewaliwo yajijjako Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu okujjako Alqama ibn Waqas al-Laythi. Ate tewaliwo yajijjako Alqama ibn Waqas al-Laythi okujjako Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Bonna abo bonna nga bwe bajijjako omu netuuka omnekyo bonayogedde tiyagamba omu. Kati nejja neriyita ku Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kati awo nejjira kuki ku muntu oki omwomu, kati eyo gibayita gharib. Hadithun gharibun ma rawahu wahid, eyogeddwa ki. Kati bwe yatuuka ku Yahya ibn Sa'id al-Ansari nekola ki, nesaasaana mu makuba agaki agaba agajogera. Kati eyo hadithi nkulu nnyo, era ze zimu ku ahadithi eziriko ezitambulirako obusiraamu. Baulama zibatera okutunyonyola. Kati ekisookera ddala Imam al-Bukhari eno hadithi nga bwolaba Nawawi bwe yagitandisizza oba bwagitandisizza, ne Imam al-Bukhari mu Sahih al-Bukhari gye yasoosa olw'obukulu bwayo. Lwaki agitandisa? Yagiteekawo nga bwolaba nti bw'onooba otandika ekitabo otandika kye bayita muqaddima. Bukhari teyatandika na muqaddima, wabula yatandika ne hadithi eno isharatan
minhu ila anna kulla amalin okulaga nti buli mulimu gwonna omuntu gwakola la yuradu bihi wajha Allah nga tagala mukusimibwa kwa Allah fahuwa batilun ila la thamarata lahu kugamba thamarata lahu fi dunya taguyinamu mugaso kuno ku dunia fahuwa batilun kuba kumaze okusazibwa mufu ate teguyinamu ki bibala kuno ku dunia ne ku akhira. Subhanallah. Kati kyovula banti ye Bukhari yatandisa ne hadithi eno era Abdurrahman bin Mahdi agamba nti law sannaftu fil abwabi singa nawandiika ekitabo mu bitabo ebigenda bitambula n'emiryango gya fiqh oba emiryango gyonna la ja'altu haditha Umara fil a'mali binniyati fi kulli babi nanditandise hadithi ya Umar bin al-Khattabi nga ngenda njiteeka ku buli mulyango abantu bagenda okuyingira mu mulyango ogwo bwe guba gwa swala nga batosooka kutereeza nniya. Era talibul ilmu kino omuntu anoonya okumanya lwaki Imaamu An-Nawawi yatandika ne hadithi eno sooka otereeze irimu ogenda ginoonya lwaki ku lw'ensonga nti abaffe oginoonya liyusharu ilaika bilbana abantu bakumanye nti oyo mumanyi bakutende oba onoonya ilmu ng'oginoonya lillahi subhanahu wa ta'ala. Kati kyova olaba nti nno abamanyi abamu batwalanga hadithi eno era Abdurrahman bin Mahdi mu nsonga ze era ze yannyonnyola yagamba nti man arada an yusannifa kitaban omuntu yenna ayagala okutandika okuwandiika ekitabo falyabda bihadithi al-a'mal binniyat atandike ne hadith ya al-a'malu binniyat hadithi yaki ya inna hadithi ya Umar innama al-a'malu binniyat. Okumanya hadithi eno nkulu zezimu ku hadithi abamanyi zeba songako nga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala agamba nti usulul islami ala thalathati ahadith ebikolo by'obusiramu bitambulira ku hadithi 3 ebikolo by'obusiramu bitambulira yonna bitambulira ku hadithi 3 hadithi esooka ye hadithu egamba nti innamal a'malu binniyat eno gye tuliko. Hadithi eyokubiri man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu hadithi ya Aisha. Hadithi eyokusatu yetegeza kyevuddeko se man ahdatha fi amrina hadha omuntu yenna abaako kyatandikawo mu ddiini yaffe ma laysa minhu ekitali kyamuki muyo fahuwa raddu kimuddizibwa. Kati eyo hadithi eyokubiri. Hadithi eyokusatu ye hadithu ya Nu'man bin Bashir egamba alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baynahuma umuru mushtabihat. Ezo hadithi zeziriko ze Imam Ahmad bin Hanbal ze yarabanga ze zitambulirako ki obusiramu madarul islam okuta obusiramu butambulira ku nsonga zinemeka esatu. Imam Shafi'i rahimahullah bwaba ayogera ku hadithi eno yagamba mu bigambo bye yagamba hadha alhadithu thuluth alilm eno hadithi kimu kya kusatu ekyaki ekyokumanya. Allahu akbar. Era nga agamba nti wayadkhulu fihi 70 baba min abwab alfiqh eyingiramu emiryango 7 mu miryango gyaki gya fiqh. Kati embeera efaanaganako bwetyo eno hadithi nkulu nnyo okumanya nkulu nnyo bw'oba ogitunuulidde innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri'i ma nawa. Kati yo nga yo
hadithi zino ebbiri nkulu nnyo mu hadithi innamal a'malu binniyat ya Umar eriyimiriddeko emirimu gy'omutima. Hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad yeyimiriddeko emirimu gy'okungulu eri gyamunda omutima eno eyimiriddeko emirimu egy'okungulu si byebiyungo kati era mwe tujja ebiseera ebisinga oba abamanyi mwe bajja rukuna kabuli al-amal mwe mukisibuka empaji ebbiri ezizikirisa emirimu gonna goba okoze. Ekisooka al-ikhlas kwe kweyawuliza omulimu ng'okoze ku lwa Allah. Ekyo kiri mu hadithi ey'omunda ekolera n'omutima hadithi ya Umar kati hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad ye hadithi eyogera ku mbeera eyaki al-mutabaa okugobera obuufu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tuleeta bibyo nandabayo mbadde ndaba kino Sheikh olaba otya wano twalikoze mbwe awo ka annaka tastadiriku ala Nabi sallallahu alaihi wasallam olinga akwata Nabbi ensobi nti kino yayino kikola oba kitugamba n'atakikola ki n'atakituusa bamutemerere teyatuusa nti teyatuusa. Allahu akbar. Tuteekeddwa okubeera nti tukola emirimu nga tugikola ku lwa Allah. Embeera ey'okubiri okubeera nga tugikolanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagitulagira. Kakati hadithi enegamba nti innamal a'malu binniyat. Eno innama tufidu al-hasru wal-qasru kwegamba etegeeza okukomeka nti ekiri ekyogeddwa oluvannyuma lwa innama kyekiyingira ekitayogeddwa tekiyingira mu bino. Kati egiyitibwa emirimu mu sharia okubalibwako nga zisigadde muzikiti Sheikh zasigadde muzikiti omulala nazikwata nazikasukayo. Kati jumla zino ebbiri eziri mu hadithi eno al-hasr wal-qasr komeka kyebayita omulimu mu Busiraamu binniyat guteekeddwa okubaako enniya. Bw'oba toleese enniya ogwo teguyitibwa mulimu shar'an. Kitegeeza nemba ndyawe mpuli ebbugu nempitiriddeko nenfuna ebiyungo manyi wawe ekintu kyowamanyire oso kikola totegedde nenzikakkana nga ebiyungo byawuzu byonna bimazeeyo toyina mulimu ku lw'ensonga nti innamal a'malu binniyat. Kati hadithi enegamba nti innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'i ma nawa. Jumla zino ziri bbiri innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'i ma nawa. Esooka sababu yensonga eyokubiri ye natija byebivaamu results eziva mu kintu so gaita amagoba kakati sababun ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja tutegeeza nti fa kullu amalin ya'maluhu al-insan buli mulimu gwonna omuntu gwakola guteekeddwa okubeera nga guliko enniya. Buli muntu ate era kizibu nnyo n'okukola omulimu nga teguliko nniya ku lw'ensonga ekisookera ddala bw'obanga oli muntu atali mulalu nga weesaliddewo okukola omulimu Sheikh kyekinjawula ku mulalu kati nga kutunulira omanyiza okuba twambadde omusajja anyiridde omusajja atambula abamutuuza abalalu bebambala ebikyafu obwongo kasita buba nga tebukola kubanga omulalu yeesanga akoze ekintu nembeera mu suuti ne buba mu suuti osobola okuba kali ku mutwe obwongo bwe buyingirawo. Kati kiba kitegeeza nti omuntu mustahil tekisoboka kukola mulimu nga toyina nniya. Kati kiba kitegeeza nti buli muntu yenna
akola omulimu ng'ayina asinzira ku nniya. Era kyoboolaba nti abamanyi kye bagamba nti law kallafana Allahu amalan bila niyya, senga Allah yatuteekako okukola omulimu nga tetulina nniya, lakana min taklifi ma la yuta, kyali badde mu ebyo byetuteekeddwako ebitasobola kukolwa. Ebitasobola. Buli muntu atandika omulimu nga omulimu gwokola natijun anil irada wal qasd, nga kiva mu kwagala n'ogenderera ekintu. Kati obuzibu buvaawa? Abantu baawukana, kwe kwawukana mu nniya. Kati mugenda kwawukana naye nga buli omu ayina enniya gyakoleddeko ki omulimu. Kati fal jumlatul ula, eno jumla esooka innamal a'malu binniyat, etegeeza annahu ma min amil illa walahu niyya, nti mazima ddala teriyo mukozi okujjako nga naye ayina enniya. Kati nekijja ne takhtalifu niyati, wabula enniya zijja zaawukana. Kati muyingira mu kizimbe nga mwenna mu muzikiti nga muli mugenda muzimbo ogumu, naye nga enniya zammwe zaawukana. Nkulabye oyogedde kati ku mubbi ayingidde mu masjid. Waliwo azze muzikiti okulindirawo omuntu, agifudde nga meeting place. Ono nindya ku restaurant, ono yasaza kati oyo ajja kufuna amagoba g'enniya ye. Anisigwanidde wamufune, ajja kumufuna bw'aba n'aba Allah ayagadde. Okiraba? Yes. Omuntu buli mulimu gwonna gwokola gubeerako eki enniya. Kati jumla eyokubiri yeraga natiija z'ofuna. Wa innama likulli mri'i ma nawa, na buli muntu afuna empeera okusinziira ku ekyo ky'amaliridde. Kati ekisookera ddala ku akhira, kubikwatagana n'akhira, obulamu bw'oluvannyuma, bw'okola ng'okola ku lwa Allah 100%, temuliimu kukendeezebwa. Kasita neeyawuliriza nti kino nkikoze kusiimisa Allah 100 ku 100, ngenda funa empeera ku lunaku lwa Qiyama. Yeyo hadisi kyegamba nti faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kati wano waliwo akakwakulizo. Si buli wokola eky'edduniya, kugamba ekyakhira oba eky'edduniya nti okifuna. Kubanga oli ayinza okutegeera mu hadithi nti nno waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, nti ajja gifuna. Si bwe kiri. Maliridde njagala genda kusuubula nze njaku edduniya n'okuŋŋaanya. Osobola okifuna n'obutakifuna. Allah ekivuunula ekyo ye aya eri mu suratul Isra eyo18, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Omuntu ayagala bino ebyensi aweewe omugabo gw'ensi, ajjalna lahu fiha ma nasha'u, tumwanguyiriza mu oba ffe tumuwa ekyo kye twagadde, so si kyoyagadde. Allah bw'okola ekintu kyonna, bw'oleeta enniya ya duniya ng'okola ebyakhira oba oleese embeera ya duniya, ajjalna lahu fiha ma nasha'u, tumuwaamu effe ekyo kye twagadde. Ate si buli nti tumuwaamu ffe kye twagadde, ate n'ayongerako liman nurid, oyo gwe twagadde. Kati kiikino omusajja ayinza okusenguka oba katugeze okoze omulimu gwa akhira
ng'ekigendererwa duniya. Katudde ku ekyokulabirako kubanga yo hadiisi yaleeta ekyokulabirako. Kubanga yagamba nti innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri'i ma nawa. Eyo hadiisi eba eweddeyo. Bino ebisigadde byakulabirako. Kati yaleeta ekifaananyi kimu. Bino tebyetongodde. Kino byonna biddayo eri waggulu. Binakwate kulinga innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri'i ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Kati asenguka ku lwa Allah n'omubaka we, empeera zaafuna za Allah naki mbaka we kyekiri innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Kufunye wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kati oli asenguse ng'asenguse ku lwa Allah n'omubaka we n'okubeera nga aliraana nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okusoma kuye eddiini fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Omulala n'asenguka bonna bagenda mu biladi ya busiraamu, baladi islam, nsi ya buki ya busiraamu. Ono asenguse n'agenda ng'ekimututteyo ku lwa Allah na mubaka we, ajja kufuna kya Allah naki na mubaka we. Owokubiri n'asenguka ng'agenze nga bamugambye nti mu nsi ey'obusiraamu waliyo ebyobusuubuzi nga bya bbeeyi, naye asenguse lwekyo. Nabbi n'agamba nti awimra'atin yankihumuwasa. Kaakati bino ebibiri byo bya duniya kufu asobola omuwasa oba obutamukola ki kyekiri ekiddayo mu aya liman nurid. Naye aya egamba mu suratul Isra eye-19 negamba nti waman arada al-akhirata, n'omuntu ayagala ki obulamu obw'oluvannyuma, wasa'a laha sa'yaha, era n'abulafuubanira, wa huwa mu'minun, nga naye mukkiriza, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Awo tewaliwo kakwakulizo konna nti nno nti agenza okufunayo. Kakati kiri kiwagambye nti akifuna 10 ku 10. 10 ku 10. Gwe bw'oyingira mu swala n'osaala ng'osala ku lwa Allah 10 ku 10, eyo swala ejja kukkirizibwa mu maaso ga Allah. Era ojja gisangayo. Ne wabaawo asaala nga mu byalo, oli n'asaala n'agamba nti nze kangende nsaale imaamu andabe nti nsaala anziikireko, kubanga waliwo enkola egamba nti tobukola ki imaamu oyinza n'okufa nga gy'ofiiridde taliiyo oba n'atamanya sinakyokukulembera yina akusooka okufa. Kakati okiraba nti mu mbeera efaanaganako bwetyo akola ku lwa Allah 10 ku 10 ojja kufuna, naye buli wonookola ku lw'abantu tufuna. Kati hadithi wa innama likulli mri'i ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi. Okumanya nabbi yalaga nti nno kino ng'okola ku lwa Allah kikulu nnyo, yakiddamu n'okiddamu n'agamba nti fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Naye ate bwe yatuuka ku kino waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ekyo n'akita mjogera yafeere sawe muganda ng'oli Abdurrahman agawo kino n'akijjako engalo. Kati teyagamba nti lidunya teyakikomyawo, wabula yagamba lidunya yusibuha tahkira li sha'niha, okubeera nga anafuya obw'ensonga eyo dunya agifuna. Kakati nekibeera nga kitegeeza nti nno hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga omuntu akola lillah nga ajja kola ki, abeera nga ajja kufuna ekyo kyakoze eki. Kati mu nsonga yo hijira
hijira tugamba nti al intiqal kwe kujulukuka okuva mu kifo ogenda mu kifo ekirala. Ekifo ekyo sikade tekiriko linnya kyonna tekiriko bugazi. Kati ekyo kyolwe Luwarabu. Naye kakati bwe tujja ku hijira al intiqal min baladi shirki ila baladi al-islam, okujulukuka okuva mu baladi yo mabagatirako Allah ogende mu baladi yaki mabawulira Allah. Kati al hijira tekoma eri ku bintu bisatu. Waliwo kye tuyita hijratul amal, okusenguka omulimu. Ne wabeerawo senga akusoboka okattanyi ngusenguka nguleka oba okusenguka okukola. Okusenguka omulimu ogw'obwononefu kubanga ekikolwa kitegeeza kino kwe kubeera nga omuntu ava ku maasiya n'obwononefu nadda kukola emirimu emiki emirungi. Kati eyo yitibwa hijratul amal. Ne wabeerawo hijratul amil, okusenguka omuntu omukozi w'ebyonoono. Ne wabeerawo hijratu al makan, okusenguka okuva mu kifo ng'ekifo kya bukafiri diwo kikakatako okusenguka ekifo ekyo kikakatako senga omuntu musiraamu naye nga mu kifo kyalimu tasobola kwolesa ddiini ye. Kati kyekiyitibwa okwolesa eddiini, okukola emirimu gya ibaada. Tokkirizibwa kusaala, tokkirizibwa kukola ki, kusiiba. Awo kiba kikakaseeko omuntu okusenguka gy'onoosobola okukolera obusiraamu bwo. Naye bw'obeera mu kifo ng'obusiraamu bwo osobola okubwolesa, toyina kusenguka, wabula kiri ala sabili istihbab, kiri sunna. Kitegeeza kati awumba nkakatibwako bibiri, kusenguka mirimu emikyamu na kusenguka mukozi waagyo nga senguse mu nsi oba mu kifo. Kati kiba kitegeeza nti okusenguka tugambye nti okusenguka ekifo al-amal ekyo tusenguka ddi senga kiddiwe kikakatako singa tosobola kwolesa mu kifo ekyo busiraamu bwo, bimaana tosobola kukolera mu busiraamu bwo. Kakakuliza kokka ekyo kekakuliza akaliwo bwe kavaawo tewaliwo tekali kukamba kukola ki era siba ku musango tobako musango. Kasi tobeera nga obusiraamu bwo oyaziina okola ki tewaliwo kikugisa mu kifo ekyo. Nsaala ntole zaka nsimba nangena ne Makka n'okusiba tusiiba. Kati ki ekikusengusa? Sigalo ate okole ne daawa. Wano wennyini wendi nawo ndongooseewo. Just kola daawa nkufunye ssebo. Kati ne wabeerawo hijratul amil, okusenguka omuntu omukozi w'ebyonoono. Waliwo abantu ekyo tukitunuulira bw'omusenguka kigasa oba bw'ona omusenguka kimwongerayo. Tegamubadde nga ate alina ka space kooliddewo naye wovuddewo neyeegazaanya tekyali ankuba ku mukono. Eriyo abantu olwaleero omusisinkana nga gamba nti yanzabe binganda nabavaako Allah bonoonefu yaahi Sheikh mbadde manyi lwa imaani anti imaani mu mbeera tojja kusobola kubakolako daawa ng'obali wala. Kitegeeza si imaani, bajja kutuuka ku ddaala nga beegazaanya bwegazaanya ate nga wano busenga oleseewooko akawaato akabaku nga bakyakwatibwako n'ensonyi. Allah kitegeeza bw'olina omusiraamu gonzijukizza ayina ab'oluganda lwe bw'abeerawo basaala olw'ekigambo kyeyayonga gulikwata katudomola gono tunafuna buzibu bonna babona ebiwabona musajja waali bw'avaawo eswani bagivaako. Kati oyo takkirizibwa kunyiga agambe nti abasajja mbavuddeko. Ekisingako obulungi kubasigalamu abakoleko daawa. Kutegedde nnyo. Kati ne wabeerawo okusenguka emirimu emibi,
nga gwogisenguka. Sheikh onosonyiwa okusenguka ono omukozi w'ebibi di sinayo mukisa guntwala kuli oli gwe tuvuddeko asenguka abantu era kikomawo mu mbeera egamba nti abaffe okumusenguka kirina omugaso. Sheikh twawukana obutonde Olw'ensonga nti- goyinza okuba nga olina abantu bobeeramu nga baba bakwogeddeko nga bajjukiza ebigambo byamu tokosebwa naye nzoga nti tujjeko olutabuli tujjeko olusiramusiramu wamu ng'okulangaane sajja nagamba ebigambo kati bano kambasenguke kati obasenguke kati bw'obasenguka mu kubavaako ebintu bibiri eitha okweyongera okubeera nga boonooneka nnyo okiraba oba nga bw'obasigalamu waliwo kyojja okubeera nga bakyusaamu mu njogera ffe tugamba nti nnyo kyenjo okubasuuza bazibu nnyo naye at least kino nja kibagambako bakole ki bakitereeze naye waliwo okubagamba nti kati katukikolere ddala nti yatutadde kufunye nnyo kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo esewo okusenguka tulina okusenguka emirimu nokola ki n'okubeera nti mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kati ensonga endala hadithi eyo giraba nti yayogera ku hijira naye buli kintu kyonna kyetaagisaamu ikhilaasi era ensonga ennene ku yawma alqiyama abantu agenda okusookerwako okubalibwa omuntu eyakola ki eyakola emirimu kuno ku duniya nga tugiraba nti mirimu gy'amaanyi nga mu ndaba yaffe tulaba nti kyakuze kyamaanyi ne ku yawma alqiyama nga talina mpeera. Allahu akbar. Hadithi ya Abi Hurayra mu buwanvu bwayo naye awwalu man tusa'aru bihi jahannama la rajulun istushhida fi sabilillah. Allahu akbar. Omuntu agenda okusookebwako okuyingizibwa omuliro jahannam ya rajulun istushhida fi sabilillah, ye musajja eyalwana n'afiira mu kkubo lya Allah. Omusajja ow'ekiwawa bagenda muleeta maaso ga Allah bamubuuze nti kiki kye wakola mu maanyi Allah ge yakuwa. Ekigambo kyo kyogera nti agenda okusookebwako mbuuzaamu omushiriku ali mabega woono Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kubanga abashiriku ye tomwogerako talinayo kutunulwamu no parking abantu okulinnya siraat Allah okujjamu okuyingira mu nsonga z'abaddu ekisookera ddala bagenda kusooka balangirire buli omu agoberere kyabadde asinza. Fayatabi'u abadatu shamsi shamsa, abagosinze enjuba bagigobere, abadatul qamari qamara, abasinze omwezi bagugoberere, wa abadatul asnami bagagoberere, abaali bayina abalina obusiisira ennyumba za yirizi biki abo bo kyebayi nga bwolaba gwe bwe baba nga bagambye nti kati yuneebu abajja okusimba mulayini bebo abalina index namba n'oba ng'osoma nnyo obitegeera nnyo nga tolina index ne bw'oba wakola hijja 75 nga nennya baalikyusa bamutaaji haji edda batugambanga nti akoze hijja ennyingi bamuyita hujjaju naye okiraba oba alhaji okiraba oyo alhaji oyo addiŋŋanye hujjaju ejjamu haji naye bwe abantu bagamba nti oyo hujjaju okiraba kufuna ne bw'obanga oli ku ddaraja eryo nga wakola hijja empitirivu gw'osaala
gwe wazimba omuzikiti ku kyalo ne imamu gw'omulabirira essomero tulina gwalizimba naye ng'olina essabo olina irizi toyina index number. La ilaha illallah. Index y'omubbaliro shahada ntereevu oba si ntereevu teriimu ki jangu. Allah tagenda kutunuulira man maata yushriku billahi shay'a dakhala an-naara. Ekyo kyo kiriko stamp. Omuntu yenna afa ng'agattako Allah n'ekintu ekirala dakhala an-naara, ekyo tekiriiko gundi. Gwe buli w'onaazanga omufuuwo abantu ne bamunaaza ne bamusanga nga mu kiwato waliwo irizi, wano ku mukono waliwo irizi. Tandiko kubanga abantu batera okubanga banaaza ne bagamba nti naye musooke muyite abantu be. Beekanga bwekanzi, waliwo be baziikanga n'ebisenge bibadde tebiggulwa. Naye nga musajja musiraamu nnyo wano ebisenge ng'ekisenge kye tekiggulwa. Waliwo omusiraamu bamuziikanga ekisenge kibadde tekiggulwa naye abaasooka okuyingira basooka okiggula baddako n'emabega. Ne yeerabira nti bino abirese era tebisobodde muyamba. Kati ekyo ekyomushiriku kite tokibuuza nako. Nabbi yakitumbano abalinawo shahada kati bwe bagenda okusooka okukwatibwamu la rajulun istushhida fi sabilillah, ye musajja eyafiira mu jihad, yafiira mu kkubo lya Allah. Bamuleeta bamubuuza nti amaanyi Allah ge yakuwa kiki kye wagakolamu? Kataltu fi sabilika hatta stushhidtu, nalwana mu kkubo lyo okutuusa bwe nakola ki, bwe nattibwa mu ddyo. Allah agenda gamba nti katalta liyuqaala annahu jari, lwana bagambe nti oli muki muzira. Wakad qiila, kyakola ki, kyayogerwa. Kakomyewo kali ka percentage tuwagambye buli mwana Adamu ayagala okutendebwa n'okusuutibwa. Kati kano ke yakulembeza ng'ayingidde olutalo lw'eddiini aga nti yalankulira ekiso bantende, era kyakola ki, kyatendebwa. Thumma suhiba ala wajhi hatta yulqa fi nnar, bamuwulire ku kyenyi kye bamusuule mu muliro. Hadithi ziriruddawa zonna zitugamba nti shahid sekanziraba zitwagaliza n'olutalo ntugaa nti twalumalako. Enniya eruse zizi ziba tezikyakutaasa. Tezikyakutaasa. Wano we nagambidde nti tuli beetaavu buli muntu yenna okubeera nga yeerwanako. Ngeri ki gy'asabye Allah mufuule ng'akola ku lulwe. La ilaha illallah. Ma yustafadu min alhadith, mulimu bye tuganyulwa mu hadith eno. Mirimu mingi nnyo, kati buli mulimu gwonna tandika okwecekinga okukola ku lwani. Abantu batuuka anaasa n'alabirira omuntu oba n'amuwa n'atandika manni wal adha, oyo nze muyimirizaawo n'abaana be yahe oba watawaanira bwereere. Kasita otandika manni wal adha oba watawaanira bwereere, ayagala okuganyulwa mu sadaka ye. Ekita n'ebyakulembera emyaka ebiri. Anti kakati sikutta byakulembera eyo sadaka toyina. Sheikh mwe mutatulamu nti omusajja muyambidde emyaka 2. Omuyambidde emyaka 2 ng'osinzira ku nniya ki? Fuba nnyo obeere ng'ekigendererwa kyo okulabirira omuntu, omulabirira ku lwa Allah. Nibwanyiiza nibwakunyiiza sifulunya kigambo gwedddayo ku Abubakari ku Mistah, ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum. Yagamba nti sijja kumukola ki, kumuyamba, naye Allah yamuwunenya
ku kiri kyabadde hadithu lifke ebyo biwano bide bintu ate bw'obanga oyagala okusiima ng'okoledde omuntu ekirungi tumusuubiramu abeerenga ataliiwo kubanga kijja kumalamu amaanyi ng'ate akoze ekyenyume kyekyo kakati gwe tunuulira nsobola n'okukulembeza omulala nze n'atamanyirako ddala dde okuntegeera n'atakumanya bwe kiba kisoboka kati kyetuba tulwanako ye ensonga ya ikhilas fil amal omuntu akola omulimu mutono eniya negufuula nga munene eniya kam min amalin qalilin azamatuhu aniya meka nga mitono eniya gyefuula nga miki mu bumpimpi eniya esooka okukola nga baking powder omulimu nga mutono ne bagubumbulukusa gonna ne gugejja nabwe kityo tulina okulongoosa eniya zaffe mu nsonga ma yustafadu min alhadith ekisookera ddala kyetufuna mu hadith inna madara al amali ala niyat emirimu gyetooloolera ku niya sihatan kukuba emiramu wa fasadan n'omubukendeevu onemukufa eniya yenkulungo awo wali ekinyusi nti omulimu guno guli guki mulimu mutono gutya naye niya efaanana etya wa kamalan wa naqsa omulimu okujjula niya ya muntu n'obukendeevu bwayo ono abantu bali mabega wa imam basaala esswala emu mu kiseera kyekimu bali ku layini emu naye ono eniya ye eri waggulu eno eniya ye eri wansi nnyo mu swala emu imaamu omu masijidi tulimu emu tweriraanye n'okweriraana kigere ku kigere naye empeera zammwe zanjawulo kati kyova olaba nti kyebagamba nti inna rajulaini la yusalliyani abasajja babiri bakola ki basobola okusaana katifu ahadima ala katifi al-akhar ekibegabega ky'omu nga kiri ku ky'omulala naye wama bainahuma fi l-ajir naye enjawulo eriwo wakati waabwe mu mpeera kama baina samai wal ard enjawulo eriwo wakati w'eggulu n'ensi astaghfirullah subhanallah kati tusaba